Designing ku Facebook nentekayo emitimbagano nenteka without Hamos Spice Gadgets teso abache ekimu. I know my worth ekyo nakigambi era nabo bakimanye ekigenda maase hayalinga ba bloggers olwana entalo penge lwacha alwanira ku Spice bamusasula penge akola ebyobwere yennyini akyogera gwe wakalaba blog omu babiri abalwanira ku Spice Good Life editor mulaba we bali banji choga bateka makasenda kukona bwe kati ekyo kye kyannumanga towayalinza abebweru bakole oba wadde ssente mu ab'omunda mukolera bwereere. Tuulira nti timu bweti ne timu bweti yali nominated nogamba Team Palazzo, Team Syndicate, Shibaholics, Spice Gadgets nga abaana bali nominated nogamba ne babuuza timu ki esinga okubanga yakabi era ntubwera ndwawo nga mututte ebirabo abamu babitutte. Ndino omukuli Hamos kati nakusoneita all access. Myaka 10 oli ku Team Spice Gadget naye right now we're crossing another watchmaker. I don't know why. Tugenda kwa tubitamu ebyo na just go to Truth Media, just go subscribe, like, follow oba secho genda ku Me Media oba ME Media Extra UG oba UG Extra ojja kuba osobola okubanga buli kimu ensonga ozisangako. Today ni mu story ya zitimu but before nga sineyongera nyala kusuka omukulu we yanjule mundengo nokolanga ki ovuddewa watandika otasoka tutandikira amanya osobola okumpita Hamos naye kati ennaku zino erinnya erisinzo kyako bali enkozesa ennyo nkozesa All Access Media. Hamos walijako Hamos terikyakola mirimu gyange. All Access Media lyagenda ne likuba nnyo. Lindako Hamos waleka mu tiimu nkadde. Hamos nadileka eri mu tiimu enkadde. Wale mukyawa bubi. Si kukyawa, this is reality bro. Reality. Onoonya ekintu ekikolera. Okyawa n'ekibaddewo n'okyejjako. Nedda abantu basiiba be rebrandinga. N'amanya nti lyerinnya lyagaana mu ndongo katukole na lino. Walyeyambula. Naye abalimanyi balimpita. Nkozesa All Access Media nga mu ndongo eno ndi promoter ow'omuziki nkuliddeko ku tiimu mbaddeko ne mu tiimu endala ez'enjawulo ate era naliko ewa Chameleon 100% Chameleon. Wenava ewa Chameleon nga Spice aze yakajja nencrossinga nenzira ewa Spice kuba ebizibu by'amatiimu byebimu era mbu wabawo ebisiŋŋana era challenge ezimuzifaanagana kati ate ero gyendi si bya ttiimu bino magye kati amagye mulimu ba top ranks okitegeera kati ndi ku top rank tuba tweyagala bonna we bagamba nyirira olunyirira emirembe mingi naawe sikyalina stress eriwa ina stress gwe nalina ebyokukola bingi nga buli kimu kitudde ku ggwe buli mulimu gwe ogukola okitegeera akaseko akamala toyogerako tugenda tetuligenda kusabula as people say but tugenda kuyitamu mu tulabe ebizibu ebiri mu matiimu n'ensonga kireetera abantu okukyuka saagala oli alabe interview n'agambe nti tugikola lwa nnugu nedda people need to know nti nammwe muyita mu bintu bingi ate nga twogera era betwogerako tukyakolagana nabo tiimu zonna tukyayogera nazo tukyakolagana nazo mu mirimu okuwabula omuntu ekitegeeza nti no tomwagaliza kuwabula kutereeza ate otereze n'abalala bootaddewo baleme bonaabona bakifunemu ate okay Spice Diana omuyingira ddi Spice Diana namuyingira was it 2015 awo 2015 wenatandikira kitegeeza wamalayo emyaka giwere 10 yagiwera
Spice atugamba Mundo nga maze emyaka 10 kitegeeza okuze naye. Ya nkuze naye because we yatandika wennyini otuuzanga meetings n'abaana abasookanga mu team abasooka mu team kuba nasooka sinze nkulembera team but naliwo nga member wa team nga waliwo ba Brian Mackenzie osoba noonyako n'obabuuza ebyalingawo nga waliwo Jim Promoter nga waliwo kana akalenza akakolanga ka manager ke kerabidde erinnya so kagendako mu Swansea gye kakolera emirimu kaba nnyo n'evinka kalenzi katono nnyo kampi bakaita wizi waliwo wizi sika wizi aliwo akalala nkerabidde erinnya naye ke kakolanga ebiseera ebyo ka manager nga ke kamukwata ku mukono buli wamu shows biki ng'ovudde kwabo bwenna alijjuka njadde gamba naye be baatukulemberanga by then ebintu byalingamu nnyo amateeka nga woosobeza oti eitha okuva mu ttiimu oba siki okuwa fine oba okukuba kaŋŋamba okukuba penalty oba okukubonereza mu ngeri emu oba endala because twalina love kyekisookera ddala twayingiranga ttiimu ezo nga tuyina love ey'omuyimbi remember nali naakava mu Rion Island nga ndi mu 100% Chameleon then nencross nga nenzira ewa Spice ne tutandika okukola ne tugenda mu ezo zonna zi festival nga tubeerawo twepakira ne tugenda ne tubayo ne turepresentinga ne tugamba bintu bingi nnyo ne tukola ebintu bingi nnyo charities ez'enjawulo naye kati ne watuuka ekiseera nga wayise emyaka ng'ebiri bano abaali abakulembeze embeera nga balaba tekigenda mu maaso nnyo omanyi bino ebya ttiimu obibeeramu ng'omanyi nina kye nnyinza osikirako ky'oyinza osikirako wekigaana ne bakola ki muba muze kuwagira muyimbi oba oyagala sikira anti owagira omuyimbi but you're building your name and then omuyimbi gw'okolera naddala ng'oli mukulu wa ttiimu omanya nina osikirayo ku ttiimu yange ate nange kennyini nsikeyo because wosupportinga omuntu waliwo kye bayita okusiima n'ogamba nti leero nkoze millions 3 mu kivulu kya leero kankwate kabiri ngakole ki ngazze mu ttiimu muganda wange passion oba nti oba weekend buli show gye mukuba mu pushinga shows zino ne mutimba buli wamu agenda kubeera wano oba naye mugire mukunga abantu tekibaawo tebazza muzigo muganda wange teri muyimbi akikola nze mbadde nga mpuliziganya n'abaana ab'enjawulo abakulira amatimuzi ag'enjawulo naye teri muyimbi akwata ssente n'agamba nti zino zidda mu ttiimu okay tugambe at least singa kikolebwa per month omuyimbi n'amanya nti omwezi guno nkuŋŋaanyiza ssente mmeka tukoze millions 10 omwezi guno kankwate kaataano gagende buli mwezi mu nsawo ya ttiimu nabo banoonye engeri gye beekulaakulanya teri akikola golooza lwaki ttiimu zino teri ttiimu ekulaakulana n'ogiraba nti erina bizinensi bweziti erina kino n'ebikino ne kino lwa nsonga tewali ssente zijja nga ziva mu bano bakama baffe naye muba mutuuya nakyo okutuuka ku ekyo ng'obwekintu ekyo tekibaawo muganda wange jjukira buli lw'oba okola n'omuntu oba olowooza tomanya ajja realizinga mu maaso awo abeeko by'atereeza okitegeera kati nze kennyini kaneegeraageranyeko anti nze mbadde nga nzija njogera ne bakama bange nembawa ideas nembagamba nti munnaaye twetaaga okukola bizinensi ya ttiimu bweti twetaaga okukola kino ne kino bwe tutandika nti buli mwezi wajjayo $5,000 aga ttiimu kitegeeza myezi just 6 muba n'obukadde 3 mu bukadde 3 wallahi osobola okufunayo bizinensi eyimiridde gy'oteekawo n'etandika wasigala akikola n'emyezi emirala 6 ne musetingawo bizinensi endala n'emyezi emirala 6 kati kubamu ebirowoozo gino emyaka 10 gye mmazeeyo singa kibadde nga kikolebwa kityo ku magezi ago singa waliwo bizinensi mmeka eziri mu linnya Team Spice Dan tewali singa nnyingi nnyo naye gwe osobola onoonyayo bizinensi yonna eya ttiimu n'ogindaga nti ttiimu gundi eyina bizinensi bweti ttiimu gundi eyina bizinensi bweti kiva kuba nti abayimbi baluvu beefaako bokka olaba bano abaana bayiwawo nnyo omubiri abaana bakola buli kyetaagisa imagine n'ebiseera ebisinga transport abawaabwe luba lwa lumu I tell you bino njogera mazima luba lwa lumu lwe babagamba nti mukwate ssente ate nga nazo tezimala tugende mpola
waliwo emirundi gye mwajjanga nga muzza okukola emirimu gya ttiimu ne mutafuna transport? Muganda wange emirundi mingi kati kankubuulire fe waliwo ne gye twagendanga ng'omuyimbi tamanyiiko nti bagenda kubaayo n'atwekangira eyo ate nga tukoze emirimu egyakabi teba nsobi yammwe newe kiba kibaddewo omuyimbi aba afunye balansi we kwatakoze okuto oba 10 bawe baddeyo ne wataba balance aba bayimbi ku simu zayo babayimbe bekulu yakikola bagulya ne tickets ne bajja mu bivulu na tickets za timu kati gwe laba kankubuulire omwana omugulira tickets era yo building yo brand tomutwala mbu anyumirwe bunyumirwa tugenda mu timu ngere tugenda mu gundi ezo shows ezo ng'ekitututte kuba nduulu kulaga vibe kati waliwo amabala gogenda mu nga bo bantu basirifu atuula n'anywa kakyayike n'anywa kabbiya ke ng'awuliriza ng'omuyimbi n'ojja n'oyimba ng'atunudde n'amabega nga ye awuliriza buwuliriza tayagaana kkula bibaawo nze amabala mangi ge baatusindikangamu nga naye tukwata vibe mu bantu abatalina bana vibe nga tebalina bana vibe embeera zaabwe mbayimbi abaala bonna ziba wansi nga batunula eri naye n'akyuka n'adda eno n'alaba ate n'anyumira blood ne waaba kamiliyoni ne waaba bebeku nze ngalabye amabaala kati ate raba bw'ogenda mu shozi ng'ezo omuyimbi mumuyamba ki mumuyamba nti already mukwata audience omubabiro audience jukira muba mugyetaddemu nga balowooza nammwe muli mubbo ne beewuunya lwaki ono omuyimbi wazze ate ku luna abantu bawaddeyo nnyo attention banyumirwa ate nga bulijjo tuba mu mbeera bweti so kati kino kiyamba management okwongera omuyimbi emirimu nti ono omuyimbi w'amaanyi olaba ku audience yaffe kati ye science ali emayiga otwala teams mu shows abayimbi abategeera babikola nti bano abaana bakusikira shows endala era tugenze ku bivulu ebyenjawulo bingi nnyo nga gwegwe omulimu gwe tukolayo okusika shows. So that is the science behind it. Kyekola kyemuyamba omuyimbi ekyo kibafuula nti muli entitled nti waba afunye akasente namwe mutekeddwa ofunako kubanze sirabawo kibabwesa ssente ze ngate yagenda ku muzindaalo gwe babookinga timu epushinga omuyimbi music we ne brand y'omuyimbi ng'omuyimbi ye kennyini through promotions muganda wange TV si bwe buli kimu olaba kati essaawa ya leero emyaka bw'obala emyaka ng'etaano emabega music atambulira nnyo ku internet okusinga TV nti omuntu agenda okujja ku TV ng'oluyimba aluwuliddeko waliwo abalwogerako waliwo abalukozeeko naddala kati ebiseera bya TikTok nti agenda okujja ku TV ng'alumanya asobola n'odduwa obudde gwe omugaso gw'abaana opromotinga music ono nti abaana bapushinganga music n'ampostinga ku status n'ampostinga ku Facebook Instagram yewuuyo gy'atambulira alwogerako alutadde ku libraries eza wansi ku byalo gye babeera kino kiyamba nti abantu bangi bamanya ku luyimba ate ne bagenda ku YouTube ne bongerako numbers eza views ne subscription okiga n'akasente ne kajja tyakuyamba ofuna mu bintu nga 3 wansi ku ground music atambula omwana ono kubanza abaana bangi benkoze mu timu ya Spice nga bw'abeera eyo ku kyalo kye bamuyita na Spice tebakyamuyita linnya lye nga tebamuyita linnya nze kennyini ekyalo kyange mpereerwe yenna bw'otuuka mu mpereerwe they know me as a Spice Gadget ate era kati essaawa zino nti bandaba ne Alien bakimanyi ndi wa Alien nti abantu banguwa mangu okutegeera wawoogwa okusinziira ku ki ky'obalaga kati omwana waakuvaamu buladi oba osse ekyalo kiramba ekimwetoolodde kuba waayogera ebintu byonna byalumiddwa gy'oli abalala bonna bajja bimanyi. So that is why balina otwalibwa ng'abakulu ennyo. Kitegeeza ti mubeera part of the management. Part of the management, part of the music promotion, part of everything ekituuka ku muyimbi. Nti ne we ziba ntalo nga zituuse ku muyimbi bano baana be bazirwana tagenda tuma muntu mulaye neera agenda kujja kuwe order Hamos genda ogamba abaana balumbe page bweti ne bweti wali amawulire bwegati ne bwegati gali maje order nga ye data mbawadde luba lwa lumu si wano wokka mu bayimbi bonna. Let me tell you this, gwolowooza lwaki essaawa ya leero onoonya ttiimu eziyimiridde ne zikubula
kankubulireko Good Life tosudia Blood Wine tosudia nze Shibaholics mbamanyi ninayo ne mikwano jange waliyo Frost yali omu ku bakulembe ya Shibaholics Frost nayogerako naye one on one nambulira challenges eziri mu Shibaholics challenges zisingana andi zisingana naye era zisigala challenges ate gwe tomanyi zisingana muki ng'osobola okuddawo ng'eri onenya tebatuwa ssente ng'eri tebamuwa ssente ng'ate n'omuyimbi alina ekibeera ky'abassaako kati nayogera ne Frost nambulira ekibeera kyeyo nga kyo kikuleetera buleetezi kuvaayo kudduka eno yo tewali kibeera tewaliyo kibeera muganda nze ebyeyo mbikunnyonnyodde biri lwaki osokoola nnyo sikusiiga kazigo singa nayagadde siiga kazigo singa soogedde facts kati kankubulira baala Good Life nga radio akyaliwo baali b'amaanyi nga bakola radio we yavaawo nina abaana abemmanyi abakuliranga Good Life nga baabivaamu era bakola kimu kudda nga birthday ya radio etuuse ne bambala obusaati timu zinyingi nnyo ez'abayimbi 100% Chameleon team Chameleon zaali z'amaanyi kazina balegendary nti balegendary bano baali mu tiimu omanyi okubanga omwana wa tiimu naye afuuse legendary yawummula ali mu retirement ye kiteeza tebafunamu mulaba muyimbi aguze ebintu akoze ebintu bine mutandika omumera obusajja muganda kansooke nkubuuze omuntu amaketinga music wo omuntu apromotinga music wo ne brand yo omuntu akulwanira entalo eza social media n'entalo ezeeyo wansi gye mugenze mu bivulu abakumanyira abakuŋoola ng'oyimba omuntu agenda otambula naawe buli wamu ng'olumu na azeewo surprisingly she ebadde ekutudde mu vibe ebadde wansi bakuwadde vibe olulala obayise bagenze mu show gy'ogenda okukolera ne bakwata vibe ne bagiwanika waggulu ng'obadde toyina na energy performinga bulungi olulabawo abakubira enduulu omuntu still akoledde emirimu egy'enjawulo kuba bano abaana abajja mu shows ne baleekaanira mu shows ne bakuba enduulu ne balaga vibe eya waggulu ennyo ng'operforminga bakusikira shows endala ky'ogamba tebalina lukusa lukwatibwa $5,000 gabawa buli mwezi si buli wiiki si buli lunaku buli mwezi alisi ng'ossaako mu nsawo yaabwe $5,000 mbuulirayo omuyimbi akikola Hamos njagala tugende mpola njaga kubesingira nnyo ku tiimu gy'obadde gye wali obanze gye nakumanyira bw'otuba tutunuddemu in a month Spice yakolanga shows mmeka mu mwezi ati kankubuulire in a month Spice ayinza okuba ye muyimbi asinga okukola shows geraageranya kwanza simanyi sali yoko Jessica nkuwe week mu week emu asobola okukola shows ezikwatanga mu 15 shows just week remember shows za Spice ziliko okuba nti Roger ategese ebisaawe teziyimiridde ku bapromota b'ebbali bokka mulimu lwakwatagana ne promoter omu ne bateeka ekisaawe kaŋŋambe eky'embalala kaceeka ne mubaamu lwakolagana lwaba yekka n'agenda n'akola survey eyo n'amanya kisaawe ki kyennyinza otegeka n'akitegeka nga source management naye ebisaawe byonna bye tuzze nga tulaba daana byakuba biba full to capacity bikola nnyo shows ddala ezo zateeka mu misaawe zikuba buli show kale katugambe badde bamu bookings ekitono titugenda kwegwera exact money less estimate nga bamuwanga setemeka pa show zo kennyini nali ntunuddeko mu booking receipts zaabwe booking kabuku kabaako okubookinga naye nga show gye balinamu eya layisi yali ya millions 7 within Kampala millions 7 nga tafulumye Kampala na bitundu bijirinaanyi million 7 ate nakyo kisinziira ku show yenkana ky'amaanyi era ye amaanyi gaateekawo genkana kikuba waliwo we bamuwazi one woman shows ezo ziba zanjawulo ng'agikuba yekka mukyalo omu oba bataddewo bwa upcoming bweyo naye ng'agikuba yekka awo muvuddewo kiva ku kyokuba nti nno mukaayana nti yalinga tabawa ssente ate nga ondaze nti mu bookings ne shows ze yakubanga buli week kyavanga kuki era gwe kyatuuka okujjayo nga tabawa yadde ku ssente ezo kuba ogambye at least singa buli mwezi yabangayo $5,000 gyateeka mu nsawo kwezo shows nale tiyabawangayo yadde muganda wange nze nawangayo proposals ng'ezo nti twetaaga ekintu ekidda mu ttiimu ekyefaananyizaako ng'ekyo at least buli mwezi oba at least
otugende nti buli luvannyuma lwa myezi 2 wabaawo ekidde eno nga kyetugezaako okukola kuzimba kye tuyinza naffe okuyitamu okweyambayamba because ekyo ekya buli mwezi tekyabaawokko naye just kyetwafunangamu proposal naziwangayo sigumusa 2 nenfuna ensabako ne meetings ezabuliwo nga tutudde meetings nga 3 ng'era still tewali kikolebwa ate nga then ebintu ebyo twabyagalanga okuba nti tweyamba naffe ng'abaana kuba already emirimu tugikola naye naffe tulina challenges okitegeera zetusanga ng'abantu nga tumanyi nti mu zino ssente tusobola okweyamba nga tetusumbuye na muyimbi ye omuyimbi amanye kimu nti buli mwezi bali abaana nina obbawaayo $5,000 kyokka nga kyekizibu kyalina okweraliikirirako nti kituuka n'ekisanga teweetaaga bba noyinza transport wagenda gindi ye transport mwamufunanga lwalumu kuba nkugambye waliwo oyo twagendanga nga tebamanyi nti tujja niwabaawo lwe twagendanga nga bagambye leeta abaana naye nga transport taliiko niwabaawo lwe bagambanga leeta abaana ne bakuwaayo 3 naye ogenda leeta abaana 30 balina okujja balina okuddayo olumu nga mujja temulina na byakunywa mu bbaala mulina okwegulira olumuseeza transport mupangisizaako super custom ekusabye emitwalo ago wasigaddewo 10 emitwalo 10 gisobola okugulira abaana 3 ebyokunywa mu bbaala erina omwenge ogw'omutwalo nze nkugambye olw'olumu kyalingawo olulala nga tekiriiwo olala nga olumu bagamba mujje naye leetako abeesobola nina ekintu kyekitegeera bwe tutunulira ttiimu yammwe mwe mwasinganga okukolanga gundi CSR bagita corporate social responsibility okulaba nti no mukola charity ez'enjawulo wabweru ng'ate sente tulaba muba muspendinze nnyingi mugamba mutya nti ttiimu yalinga ebonaabona ng'ate gundi CSR mwakolanga y'amaanyi ffe twafunanga okwemulugunya kungi nnyo n'okwekyo ekintu because w'okwata millions 2 n'ozikolamu reach out ey'ebweru nga munda mulimu abantu nga 5 tebalina mirimu bafa ng'ate n'embeera mwe balivingira abaala bonna embeera mbi muganda nsinza supporting ekyo sinza bino sibyogera nti kuba oba tulumba but njagala abantu beetereezeemu nkola y'emirimu because essaawa ya leero siri ku ttiimu ya Spice but still nina benjagala oyamba ku ttiimu siri ku ttiimu ya Shiba nina benjagala oyamba mu kampu eyo siri wa Kamiri oba Palaso but waliwo abayita mu mbeera zino so abayimbi balina kweterezaamu gwe tosobola kukola reach out y'ebweru nga munda muli bubi naye nga amawulire buli kaseera galaba reach out y'ebweru eri successful olaze omutima omulungi but mutima ki oguli munda kozi nyanze muzira limanyi muri bulungi kuba eminu gye wankubiranga ko kutali gumu na gumu tulina betugenda okukola Spice Achievement tugenda bikola ne twamuyisa afune surprise bichi ngandowooza ebintu mubikola mutima bulungi already muri bulungi kuba mulina wamukola ne birthday nonkubira no nga atakimanyi muno ba mwali mulaga wano nkubira no ngamba naye takimanyi agenda kubera ubezi ebyo na otuko tyo bikola to that extent ng'omuntu temuna kye mumufunamu abuli kimu ffe twakikolanga mu mutima mulungi naye nze simanyi bayimbi ki kye balowooza nti abaana ba ttiimu bafunamu simanyi bakirowooza tufuniramuwa simanyi babalowooza nti ye bwakwata emitwalo 3 n'agabawa mugende mu show babaguliddeyo ne tickets 5 nti olwo muba mufunyeemu bana iffe tetuli katugabe bakataala ba shows tyoba tulina that urban excitement twagala abayimbi ffe twakuwa abayimbi muganda wange tulabye abayimbi emyaka 10 plus nga tula shows za abayimbi kati tolina kyontuma mu show kiryawo kyamakulu nnyo okitegeera nti ogenda mu show nze mba mainly nzize kululwo ate nga naawe kennyini nkulabidde ebbanga ng'operforminga you're not giving me anything new okitegeera buli kyompa nakirabako kitegeeza nzize ate kugatta ku ggwe gwoba ompadde transport kikkakatako woba ompadde ticket kikkakatako because ozimba kikyo teyakituwanga oba teri muyimbi agenda kikuwa takikuwa in favor of you gwogenda ofune masanyu aba amanyi olina kyogenda omugattako eyo gy'olazi ne waba tagenda yimbirayo otwala t-shirt ya at least oyambayo t-shirt buli lw'ojambala otambuza brand ye so kati saagala muyimbi yenna addeyo yeesudiye nti nina kye nayamba ttiimu kuba nabagulira ticket no saagala muyimbi yenna yeesudiye nti nina kye nayamba ttiimu of course mitwalo 3 buli t-shirt naye ng'ekyo at least omuyimbi yandigambyenga nti t-shirts 5 ziizo abaana abapya bajje bambaliza ttiimu
abaana basasulanga ne registration fee naye ne balemerwa n'olemerwa olumu anti jjukira onoonya akasente kemuyinza okukozesa mu bintu ebimu olumu ey'okuyingira ttiimu basasuza ffe twalinga tusasuza naye ne kituuka nga kigaana nga bafaani abali real obafiirwa olw'okuba nti waliwo emitwalo ebiri gye mwateekayo gya registration naye nga tagirina kati omuntu azze nga talina na mitwalo ebiri gya registration fee nga tagenda funa data nga tagenda funa sente yonna ya facilitation ng'ate akola mirimu gyo omusibira otya okusavinga ng'oyedde awaddeyo omutima kitegeeza nti abaana bano baalinga mu mbeera mbi naye olwalaavu ey'omuyimbi ne music we ne bajja balabike nga bakola ki babaako kye bagatta ku muyimbi kuba omuyimbi mba namwambalidde dda anti gwe kati oli nnyo mu byakajja naye biri tebyalinga ng'omwana ajja ne tumugambirawo ozze mu ttiimu naye tosuubira nti waliyo omusaala kyekisooka ng'olina omulaalikirawo teri musaala jangu na laavu yo teri data naye nga byogenda okukola byonna byetooloolera ku ki ku data byetooloolera ku transport byetoolera kubaako nakyoli abaana baabanga n'enjala olumu biri challenging nnyo gwe kyolina omumanyi ebyo byonna anti ndeka muwadde era ngenda agamba awo yotaddanga nga kuki nga mufaaki ona tuvuddeyo birungi ki byewafuna mu team spice ng'okulembera team spice ebirungi nti I got exposed mu mawulire I got mentions byesiyinza toma ze mentions ez'omuyimbi ng'ali ku stage n'akumentioninga stage olumu tuli ku TV olwo ne ndowooza nti sente olwo ziba ziyekedde kube mentions zoda zifuna and then nafuna exposure mu baana b'amawulire kati nga nakumanyira wa Spice Masembe namumanyira wa Spice ne bannamawulire abalala bangi bantegeera olwa Spice kati then ekirala kye nnyinza okugamba ye kyawo kyawo ng'ebirungi bitono nnyo ku bibiri ate yaganjoga ebitaliiwo bazi n'olumu wabangawo lwe yakubirangako nkolerayo challenge bweziti n'akuteerako kabiri olw'olumu nga challenge gozikola obanga olina ofuna bazikola nga nina ofuna abazikola kitegeeza nina obba wakaako akasente ogeyasigazaako akazike ogabeko 15 omukulembeze olina oba omugezi so kati nga naawo nawo ofunirawo singa abaana wadduka nabo bayidawo abaana nate munaye saabajjaayo kuba nze gye nakomanga obeera n'abo abaana nabagambanga kimu nammwe musobola okuvuga ekintu kino nabazimbiramu that love for Spice real love manyi ekifaayo singa bimanyi okimanyi nti abaana abasinga tebaliyo okimanyi batokimanyi mbiwulira nina omwana bamuyita Peace omumanyi mumanyi ali team Spice yaŋŋamba mbu omukazi yakera ku makya n'abagamba lwaki ontwaleyo bye bagga saagala lugambo kubira Peace wano kubira Peace wano nagamba yakera ku makya n'abagamba buno simanyi simwe mwankola something like that Peace ga yabigamba Peace okimanyi ojja mukubya embooka akyali yeyo embooka bamukube entandalo omukazi yakera ku makya bamusaba biki n'abagamba bamugenda mugende simwe mu making is it really possible manyi statement y'amaanyi sijja kugendayo eyo Peace alina okwogera ku ekyo okera ku makya ogwambalira ogamba nfuluma kituufu ki ekyatuuka n'ogamba naye neddamu kimala kati awo nno watuuka climax ki awo nno we waali obusungu nno obw'amaanyi nti nali nkyasavinga ne ŋŋenda ntandika TikTok bwe natandika TikTok remember twatandikanga tukola buchallenge bw'abayimbi ate tunamanya nti TikTok ongazi atukola buchallenge bw'abayimbi n'otuula mu buyimba n'otuula mu kooli n'otuula mu koono nga tetambula nga bakulekerayo olwo tebakulabamu ki vali eri awo ku TikTok okola just challenge kati lukyenkeera ku show ya Kibanda Alien Skin Freedom City ebyatuukawo byonna actually kyatandikira na ku luyi we natandikira ku luyi olwo
lwe bakuba Alien. Waluli mabega. Saaluli mabega but ntuuka ndaba amawulire omukulu bamujoze batyo kati we nagalaba ne ntandikirawo natandika nga asaaga ne nkuba video nga nnumba mayanja Palaso amulumba bubi nnyo kyewakoze kikyamu biki olwo neeyogeza ng'omugezi ennyo sinama nti ndi mugezi wabula neefudde omugezi akaseera ako neegeziwaza ne nkuba video yakuba emitwalo gyali 3 mu views 3 nereeta likes nga ziri mitwalo 3 mu comments zokka eziri mu video nga ziri mu 15,000 okitegeera bwe natunulira video eyo nachamuka because nalinga nze ne challenge zange za music teziweza likes 2 ziti ngateze nali bubi jiki anagenda collate ku TikTok abagisingo gifunamu bagenda ko mu covid ze nagenda collate kati eyo video we yankubire nnyo nga numbagana Palaso amanyidde Alien Skin ate Alien alaze omutima omulungi tazizaayo mukaka mnyo kyokka baali batuzimbidde image enfukuye kyokka gyalaze mukaka namwewuunya nnyo olw'eyo gesture era kwe kukola video eyo yakuba nekuba kati awo neŋŋamba kiyinza oba kisima kati nennumba nenkwa video endala eza Alien nga 2 era ngampaana Alien Skin era njogerako eyo incident laba show etuuka era nenkola video eza show nga ngerageranya Freedom City neri Cricket Oval inze nali waka agerageranya ali waka awe mututamira gwe abogezi bonna ate kye basinga okukola ngeragira nsabula show ya Palaso ngikubamu ebituli abantu jjukira abamu bayingirira bwereere babayingiriza late okitege wallahi genda obuze Balamu kati minister tasobola kukulimba talina kyayagaza nnyo mu music naye Balamu abantu abasinga yali ku mulyango ye kennyini ng'abayingiza ku bwere buklips bungi buklips bungi bwali ku internet obwo nga tulaba ennyingira omuntu ayingidde ng'asasudde n'ayingidde obwere tabula bawukanira ddala amalo galaba agaliwo ku obwereere kati nengeraganya shows ezebbiri mama videos nezikuba ng'olwo nkyali wa Spice naye ate empaana Alien nga n'omukulu eri namwerabira Spice nga neerabira emirimu gye nnina okukola nga ngikola underground naye nga ku internet sosuuta nnyo kimenke kati bwentyo nentandikira awo video nezikuba nnyo osobola okugoba omuntu alina waka nga yakwatiridde buli kiba bamuzannyo naawe kati kiba kiti ntuuka nva mukola content oyo ow'okuwaana ennyo Alien ng'olwo show ziweddeko eza Palaso Alien ng'olwo zitandise osala likes video ng'ekyo kiwedde ebbugumu eryo kati ndaba ebbugumu erya sparkingawo eddala lyali lya Principal Alien Skin beekwasa mbufe abakola ng'olwo batandise omuvaamu fe abakola batandise omuvuma ababloga biki bamubuukidde kuba balaba alina amasannyalaze nga nkyali wa Spice ng'era omukulu aŋŋamba jjukira mukwano gw'abamayanja nga baŋŋamba Roger ne Spice nga baŋŋamba lwaki ovuma abantu nze kati nga kyenkola mugamba manager kebera video zaye zonna osangamu ekigambo olinga osanga ekigambo koma osangamu ekigambo kyonna ekivuma nga bakoma kole mebaba kwa bakwano be osangamu ekigambo kyonna ekivuma then awo ngamba nti nvumye naye osanga nkola analysis ku shows nga njogera ku byabaddeyo oba bali bawulyawo bingo already emirimu bali balaba nganza awe wula bali ate jika babeera nabo nnyo nga n'emirimu balaba ziri videos promotinga nnyo ki eri kuba singa gamba singa yali show yabwe kubalala ani yandikifuddeko tewali kakituuka ku kiseera kya Principal neki ne Alien tandika osabula Principal bubi nnyo nga beesiba ku gundi Principal nze kye nasinga n'olumbira Principal kyali kimu gw'ogamba otya nti tosobya nga toyagala kukulembera ggwanga nze nali mu kalulu ka Principal ng'ajja kubwa MP Kyadondo East ekitegeera nali muwagizi we nnyo naye nze kyandeeteyanga obuzibu lwaki ogamba nti tosobya ng'ate teri muntu atasobya nze bwenkimanyi bwenkuze mmanyi so kati ntuuka balumbaganye Alien
nga nvaayo ndi ku side ya Alien era mbagamba kyemukola nsobi temumukolangako si kumuvuma si kukola ki si kumuvoola bati ngambala kibalumira wane Spice kati obuzibu bwe bayinanga jjuki abaali bakava mu lutalo olwo performinga ku kivulu kya Muhoozi ojuka ekivu ekyo kyaleeta olutalo ne babakoonamu kati nga bamanyi engeri gyendi mu ttiimu eya Spice ate nga nvuddeyo mpoleeza Alien balimbalumbagana nga bamanyi kiyinza obbaleetera backfire kidde kidamaginga ebrandi yaabwe kati nga bannemyako kati nze nga ate nalabye already neezudde ndi mwogezi sobola okukola kino analyzing ebintu asigisabulangako ekyo kyonna kigaana kati kyenakola nze nensiganga nkuma kati newajjawo olutalo lwa Muhammad Nsereko honorable ne principal era nogenda kusaidia Muhammad nengende wa Muhammad because nze nzikiriza nnyo Muhammad Nsereko is an intelligent man okusinga ku Kyagulanyi amanyi bingi nnyo ku parliament n'amateeka osinga ku era nenkola ki nenkola videos ezo kati atawo ne bongera nga buli kaseera emitima gibeewanika nga bajjaga ate omuntu ono aliwo oli ate batulumba biki kirabika nti gubbe bakutuma ne bampitangako ne bantuuza olwantuuza ne nzijayo essimu ne mbagamba essimu yange yiino mulimu vidiyo yonna egamba olinga oba evuma oba ndi mukwanalizinga tuli mu meeting oba nali ndi mukwanalizinga ne baŋŋamba kati oba olemedde mu bintu ebyo Amos osobola okulabika nga ate ffe olangirira n'otuvaako n'ogenda mu byoyagala okukola n'ogenda mu byoyagala okukola kati ate nze already nga nkimanyi eri siina kyamaanyi kyenkola kyenfunayo eno nzimbye connections nina abantu olwo abatandise okukola okunteekako ab'amaanyi balaba omulenzi omugezi nfunye bafani already ku internet babeera mu video bawagira byenjogera byamagezi messages ozira ziri positive bano banfuula mudawa baganzire mu challenge bw'ennyimba okitegeera kati awo neŋŋamba bano nno baagala kunziza mabega ng'ate ne gyembe mu bakyali bange wenjogera nabo baŋŋamba abo baagala kusiranyizaawo obaddewo emyaka 10 oli ku kintu kimu kati otandise ofuna exposure batandise okifunamu ki obuzibu sigala ku ki kyolina okukola lowooza ezimbe kati nze mu meeting eyo nabagamba actually mu meeting eyo navaayo saasooka baddamu kintu kyonna nenzirayo nenkuba screenshot za video zange zonna ezaali zitambudde nga njagala nsigaze obukakafu bwayo kuba navayo mbagaye ngenda bisangula kale bakama bange mbiveemu nenkuba screenshot za video zange zonna nsigaze obukakafu ku video ezatambulanga ku account yange mbisangule nga ngenda bisangula yoba nayogera na muntu ki nangamba toba mudawa nayogera na Muhammad Nsereko yennyini nemugamba naye baŋŋambye bino bi content byenkola bigenda kunsibya bigenda kwa kinanga oyina gwe wavumira mu content wo nanga waliwo etteeka erikwata ebyo naye oyina gwe wavumira mu content wo n'omuvuma nti olinga gundi olinga ki tewali oyina omuntu gwe wayisaamu amaaso ku mubiri gwe n'okwaki n'okola ki tewali nangamba tojjayo content wo ate tova ku ki kyokola sigala ng'okola ekyo that is you wano tuyina ba analysts aba-analyzinga music ne politics bangi nnyo era mulimu gusasula osobola okifunamu okiga nangamba kati gwe kennyini okiraba ozimbye connections nyingi mu ekyo oyagala sigala ku bantu beebamu paka oleme kubaako beweeyongerako baamakulu ne muganjagala ab'amakulu nanga atozijjaayo yeyekka eyawonya peegi yange era mwebaza nnyo nange eyamponya nasevinga career yange mu ki kyenkola so wali yali efudde wali yali egenda fa yali egenda fa so nesibisangula enkeera waide nensirika bwe ennaku nga 2 nga siteekayo content bakaba bayekyayika ne balowooza omulenzi yateredde kumba okyajinga enkeera nayo kya video 3 bavubuka temufugika ng'ate zitambula buladi wange nezitamba nezikubaho addamu nankubira omukulu looja Amos biki bino yamugamba manager kebera oba mulimu ekivuma tiyayombawo
yayomba ogenda tuletera ebizibu biki salawo lumu oba ove eno ogende okole ebibyo okitegeera kati nensirika saamuddamu nnyo nenkola endala nampita naye jangu mu meeting olweyo yokwa yakubiri nangenda mu meeting we nagenda mu bakugoba bugobi lwaki bayitanga meetings already bali bamanyi my worth bamanyi amakulu gange mu team. I'm the team. Let me assure you, Spice Gadgets. I was Spice Gadgets. Nze ng'omuntu because nze nalina buli kimu ekikola Spice Gadgets. Abaana bali so inspired because of me. Ago mazima nabo bagamanyi. So ngenda mu meeting eyo. Kati mu meeting eyo njigenda munange ndi mugumu nezuula. Mmanyi kikyenjagala. Badamba ngambe ensonga zezimu bannyonnyola obuzibu bwakyo ngambiwulira bannyonnyola obuzibu bwakyo simanya ojja gwa mbayaye bakube biki bakole ki kati ate ng'olwo nayingira ddawa fangoni olwo omukulu yanteekako dda yansirika message ka TikTok okitegeera naŋŋamba muganda wange sooka osaleko ku base ngolo simanyi nayo kati ngolo simanyi nayo era nalinya boda kuva Mpererwe nga simanyi na jendagala ezija mu makide mwe nabuuliza paka ku Fangoni nga ntuumu ne mikwano gyawo ng'ojja naye togenda ssulawo ng'abasulawo be baawo kayinza kuva ku lunaku lwe natuukawo nafuuka waawo ddala era nosulawo nsulawo buli wenjagalira okujjawo lwe mba bize nga ninayo emirimu lwe sibeerawo kuba nina emirimu gyaye gyenkola egy'obwa MC nasasula ennyumba gyeri ya mitwalo 40 sigisula mbeera ku Fangoni gwe wali wawooma emmere yabwerera atodde wakawa bononye ekyokulya kati nate tekirina ku mmere buli services ezawali omukulu atulabirira kasabbuuni amazzi kulya naye nga nemmere naye nsobola ogigula naye era omukulu gyaguze ewooma nnyo singa gye neegulidde ewooma nnyo kati olwo already ndi waawali nnyo kati nga n'emirimu gyawali nkola mingi nnyo buli aleeta olutalo kwali eno ng'olwo sinavaayo officially nga gye siba nsindikiriza njogere nti nkoze eki nvuddeyo nkwate ewalala nga baganja tule oba nsalewo va mu bino byenkola nga sisobola va mu bino byenkola ate nga neeri sinnabaatulira kati ng'eno ate ndi w'amaanyi nnyo mu Fangoni olwedde nkola content wange atambula abaana ba Fangoni bantegeera bonna bankoonyamu akasente kajja nfuna obulango ku TikTok yange okitegeera eno gye wamalanga omwezi nga mwagala babateremu emitwalo juko eri sayina bulango bwonna sayina sente ziva bbali buli kimu mbeesinga ku bo ate nga nabo bennyini tebakuwa nga nabo bennyini zirwawo luba lwa lumu okitegeera osomala omwezi nga tolabye ennusu yaabwe I tell you facts kati eno ndabye opportunities nyingi funye connections abantu banjagala TikTok yange etambula sente nzifuna endorsements kati gwe osobola ovaayo kayinga olwo tokyalina kyeweeguya oba bagobye nakugoba nti genda ng'ogenderawo omanyi gwe bagobye nga musanyufu ogenda oliwakyatula kati kweyo meeting gye mbadde nkunyumirizaako baŋŋamba salawo olwo lwennyini banteako enninga banteeka ku nninga salawo kikyoyagala biki ffe tetugenda kukyawa tuli mikwano gy'otukoledde emyaka 10 tugenda sigala twogereziganya tugenda sigala tuwuliziganya gwe wafuuka muganda wa Spice muli ba Luganda bigambo bya Roja Mbogo ne Dana wa Mbogo kati aye nebbango wedde twamaffe nange atulinga ba Luganda kati nga nkola ki kwolwo lwennyini gamba omanyi manager resigning kino sobola kivaawo mu bigambo byange era na resigninga bu resigninzi wokebera Facebook yange yaliko ekigambo Spice Gadget nagifuula all access kati nateekayo resignation letter nabo nagibawandika nensindika mu inbox nembalaga ng'olwo mmaze bagamba ne bambuliraawo yeso resigninze naye ogenze mu kino bwe kiti kirimu ebizibu ebiti ne bwe biti
nembagamba yes I'm ready to face them. Kambuze we mwaberanga ne Spice nga ino talo lwalwana nalo amuntu gwalwana naye ne muvuma omuntu bane muvaayo ne mu defendinga Spice mote mwaberanga mu bizibu tebabiyitanga bizibu ebyo byalinga bisima mugenda mu bisima naye nga twazirwananga eziwera eza Spice waziraba ninda ku lutalo lwasinga okumenya ngo oli wa Spice olwasinga okumenya nga mwalulwana olwaliyita dansi olwo lwali luzibu kuba ffe abaali mu bizibu olwo omanye okubanga buli muntu aweereza kiri kigeto youth maama ne lusitula abayimbi nga basonga mu Spice nnwe awe bamusibira kati ate nze Roger bwe yankubya ne mugaa kyewakoze ttaano wange kibi tewandi musibye wandi mulese ne tulwana lwa bigambo namugamba era naye waba akijjukira katabiwulira olwo ali mukali muganda wange lwali batwala olwo lwali lukambwe blood lwali lukambwe buli lwendo jjukira naye twalulwana nga bwe tubawabula kuba bojjukira bapanikinga mangu ng'obawabulamu kino temukikola kino mukitulekere kino mukole bwe muti era ne tululwana paka ebyavaawo mu bantu kale ne tufuna obuzibu obulala obw'omwana eyafa oyo nabone lwali kaleko kuba olwedde waliwo obujulizi olwedde ekikomera kyonna n'ennyumba yonna yali ejjudde kamera kati ng'obujulizi bweraga bwokka nti oli yayingira mu nnyumba y'oli aye tebamukubira mu nnyumba bamukubira bweru bantu be bamukolako mob justice kyali simple olwaliita n'olwo zaali zamaanyi kuba olwo kwali kugenzeko erinnya ebbi ku brandi y'omuyimbi amuyina olwana ennyo mudifendinga n'okuba nti tafa endorsements ze tezifa ate ne shows tezifa alina osigala nga akola era twalwano gye mwakola erugogo sho y'erugogo yaviirako Rita Dancehall kati ebyo byonna obizingira wamu kati olwo olwa show nga just ekyaliwo ekyali kiganye kyali kimu performance g'amazima teyalinga omuyimbi waffe twali tumumanyi era naye akimanyi gwolooza lwaki ate kirungi kye wama olaba ku bintu ebimu criticizingibwako ddala nga bikwataga kuyimba kwe abirongoosa era yagenda n'afuna bandi kati alina bandi ye arehasinga buli kaseera era wookebera performance eza live mulungi n'omuwa kashiba akakuba wali I tell you kati ola nti Shiba ina hits catalog nene ya hits I tell you bino ebintu bya performance mujjukira Good Life yalina music mungi yakola etya ku battle yaabwe ne Bebe kuba Bebe Cool I believe tebalabikako ku beach I believe Bebe Cool alina music mutono hits osinga Good Life. Good Life yalina hits nyingi Bebe Cool alina hits enyimba nyingi na hits ntono Good Life balina hits mpitirivu era singa kyali ku hits singa Good Life ya ne wajjawo battle nga bagenda kololo Spice ne Shiba wallahi if it is live band no chembuzo bera ku side kyo lwanira side ki lwanira side ki ku Spice ne Shiba oli Spice muganda wange naawe muganda wange nze bino byenjogedde byonna tuli mu kwewabula nze saagala baana balala balemefuna mu kye bakola sente kati ziyingira namukwaya Roger sente zijja muganda wange abaana babazo kuvayo wano woviriddeyo nga bagalodde ambadde nkyagamba lwaki oyagoleke oliri erinnya nti bangoba naawe gwe sebo nze ndi top ndi top 10 all access tebakugoba naye kati nga tukyali awo kirongera kyogera nga kijja mu bigambo byange namubuuzaako omukulu Roger ne mubuuza n'omwana kisitole kinaganze omuntu ne waba akola bulungi naye ng'ovuma abantu nkugoba nga kiraga nti yaggoba addamu omubuuzo oluvannyuma lw'eno interview waddamu kyogera twogerezeganye mwayawudde nze tosobola ekyo kye nagambye kye nagambye tosobola kugoba muntu alinawo aka blood era nze nabagamba ndesigninze nempandiika mu group yennyini abaana ba tiimu ne babula okaaba abasinga baakaaba abaana ne baŋŋamba nvaayo naawe abamu ku ekyo ekiro kye nasindika resignation letter baavaawo mu tiimu abalala ne bagoberera kyenkola ne batandika okukola content gwenkola ne batandika olwana nabo wasatula tiimu
sikusatulula bazole yamanyi gange mu tiimu balinga bagazole sabaana bakama bange kuba mu kugoba omuntu akwatiridde tiimu kitegeeza oli ready sacrificing buli kimu tiimu egwe kati kyekyaliwo so nze nendesigninga ku Facebook nenteekayo emitimbagano nenteeka without Hamos Spice Gadgets tesobola kyekimu I know my worth ekyo nakigambye era nabo bakimanyi ekigenda mu maaso eyo so kati bwekito bwe kyali ensiganga nkola mirimu gya kibanda kaine ma pressure eri yonna evuddewo am focused at kiri kitya nga tunagenda kiri kitya bali bakubireko akasimu nga bagalodde emirundi egiwera kati baswa ne bankubirako nga jase yabambuuzaako kulaba bwendi bagala kwezza mpolampola jase kulaba bwendi sebaba baali bagala kunneza kati esimu endala eyaddako wano wenabeerera mu misango ku Fangwe njijjukira sagala gigendamu nagiraba omukulu yankubirako awo naŋŋamba nalabye ka vidiyo eyo ndozanga kabye nagambe andi era nkimanyi kyeyalinga ategeeza nalabye ka vidiyo eyo nga baga kuteeka ku ntandaalo nga kamera zwe naye ku linnya lyo kamera ze zonna zaki kale kyenamugamba kyenamuganze kyali ngamba byali kukugugwe ate yali abikukubira kunyumiza yalinga ayogera ne mukwano gwe omubuuza ku mbeera embi eyaliwo nkazinze kyenamuganze namugaa kimu wali ewaka tumanyiiwo asobya yenna okangavulwa oli bosi waffe kitaffe oba kugalamiza ffe tugalamira tuli proud nga tunyumirwa n'onnyumirwa embooko nze nali era nkyogera nga njagala kikole kimutuule mu bulungi amanye nti eno gyendi birungi byere ate era nga ge mazima kati bwentyo ne mugamba nze byonna ebyatuuseewo era okirabye yamaze n'arecognizinga amaanyi gange n'amanya nti nina bafaani era n'abyogerako mu kamera n'akwaki nandeka era bino byabaddewo okuba nti akiri yalinga intaneti abaana baleme gukuma agusale tudde ku pace normal pace era ne mugamba cameras wane waffe bwe buli kimu era naŋŋamba nange nali njagala okujjako eyo naye cameras zannemesa that was his statement lwaki ayagala okujja mu nkukutu ne mugaffe ebyaffe bya wano cameras era wona woyagalira okujja kamera zisuubire so kati bwekityo bwe kyali naye nga ku Fangwe nga Savumere awaliwo ne lwe yaddamu olulala nga nkubira nampita nga ngamba ku kyokuddamu kwasaganya ttiimu kyaliwo kuya kyokuddamu kwasaganya ttiimu singa waliwo Jenkins singa mutono singa azitowa kilo nga 3 mbakuba okutabula Jenkins singa Jenkins azitowa kilo 3 naye walula abalwali batwala kati tewagira muntu noga akanyambeko kujja tosobola sombera lutalo bantu boogezi nga balya ku bigambo kale olina kubanga ate olina boogezi okumalako nalwo bali abaana bayina bazinyi ba TikTok si boogezi kati no gwolowooza lwaki bahayalinga ba bloggers olwana entalo pengepenge lwaki alwanira ku Spice bamusasula pengepenge akola ebyobwere yennyini akyogera gwe wakalaba blog omu babiri abalwanira ku Spice Good Life editor mulaba we bali bangi kyoga batekamu akasente akukonna bwe kati music is money bw'oba oyagala oyitawo buli kimu kya ssente kati ekyo kyekyannumanga tewayalinza ab'ebweru bakole oba wadde ssente mwaba omunda mukolera bwereere tukome wano Hamos tujja kudda mu part 2 tujja kudda mu part 2 bwe kiri